Milioni gakuba wansi nanga kubirawo ewiki anasigaza kye bayita kugulu kuba kuliko nalabako. It is a Friday, ladies and gentlemen. Such a fabulous song from Dr. Jose Chameleone atakoga atageja ya twese kushare fe ngatumalako week. It is a Friday and it is the last day of May. Welcome aboard yakatweyungako tukivuza okuva Monday paka oludako olwale ero mubango badde otambula naffe. Glad you have done that. Kakati no tugenda kuba ushering into the weekend and it's gonna be a long one because jukira ku Monday it is a public holiday. It is the 3rd of June. Eranga it is Matters Day. So mubyekole byonna custom keeping us safe. Make the right decisions for your life. Abazadde tubadde tu deserving amukano ka break akawanvu muko because in a week ubye muko. Na watana bakuza bana kusomera weteketeke basobole okudda. Program simula tuyingidde traveling to closing off the month and then the week and usher you into the weekend and then the new month. Tabula batonda taka bebateka mu center tuna Buganda Kumbucha tuna ne Victor School of Beauty masa tujja kuba tukubulira bye bakola. Otherwise the numbers zaabwe zibeerako obakubirako ne tulaba ekigenda maso batuvuga paka zibera sawa satu binnya biri musho toyingeko tutandike. Good morning. Why tojje hitawo tukole olabye mbyogedde ne biggwayo okukola wesiri onosobola addala kukola onafiye kutuuka addala kweyolevu era kulwayo second 2 mbadde sitandika ngate ndabika ndi w'amaanyi nyumba ne manyi natandika okusalamu oli wa kitalonga kyali w'amaanyi nga bwe natandika kati ate bano abadde bagamba nti nasalamu baveeko wulira byange katulinga kyayogedde bwagwamu bweboogera nti naggwamu gobeere binaku 2 gendako kulivu ekizimuna ye togendako kulivu tobalaga impontensiyo nze ngenda enjoza ebintu ennaku zo zimpi olaba olunaku lw'obeerawo batandika okugamba bakatandika okukwasa juice maker nati sitinkwatiraako bukwatako wano nanga nakubamukaawo era wembeere wakasi n'engalo zipabwe ziti nga zisanyaladde kaira omwaka ogujja okutandika ngamba gamba livu ya Simon nayo mujimpe bakanda gamba nti gwe muno tomuyambako kanati management ngenda tandika batwala ku first leave kiyinza obbeera ekizibu muyina obuwummulamu baani abagambye tetuwummulira ku mulimu tubabuuza kamakyagonda kole mugamba muteeka student muli bulungi mwero kubanga ate mutwegasseeko eno eterefayina BBS kwoli tuli ku buli mukutu poze gitannajja okubye nnyo kale abaliwo ng'emikutu wegiri nga nagigendako si kizibu kyaffe TV yo bateri ku DSTV kale ate ffe tudde kwetandika okweka omummulo okubanga kwetuli updates leero lunaku lwakutaano kiki tuyinawo kakati olunaku olwale bassebo ne bannyabo updates tuyinawo week eno tuli mu kumalako week kati waliwo ebintu by'olina okumanyawo ng'ogenda mu weekend ekisooka lyeddimu omubaka Ssekikubo lye yeetikka ery'okugoba ba commissioner era nga babaka ba parliament banne kakati ekiriwo olunaku olw'ejjo ababaka ba parliament ab'enjawulo bongedde okuteeka omukono ku kiwandiiko kino n'abalala bayongedde okuguba okuteeka omukono ku kiwandiiko kino era nga omu ku bakulembedde okugaana oteeka omukono ku kiwandiiko ye Wilfred Nuwagaba era ng'ono yakolanga Attorney General wa gavumenti w'ekisiikirize era nga bagamba nti nno abalina okugenda mu maaso era nga bongera okwetegereza bye bagenda okusayininga tomala gasayininga ekyokubiri bagamba nti nno beetaaga okusooka nga abanoonya emikono tebakinoonya tebakikolera mu mateeka beetaaga wabeerewo obujulizi kati omubaka Macho Godfrey ngono webusiya agamba nti ayagala wabeewo obujulizi kyokka ekisinga okubeera ekibi nti petition yaabwe ate babagamba nti mwagala tusayininge ne musoke mutwe tusome mu petition ate bakkiriza kuba bakkiriza kukola ki kusoma mu petition kati agamba nti we mbanga mwetaaga emikono gyaffe kati ate lwaki temwagala tusome mu petition eyo gye mwagala okugoba ababaka kiringa mutuku wa contract togisamye mwagamba wandi sayininga wandi omubaka Nathan Byanyima ono nga weebukanga agamba nti no
bayinza n'okubanga bali awo nga ssente ze boogerako baziyisa mu paalamenti nga tebamanyi. Kati yona agamba bayinza okuba tamanyi nti baziisa. Anaga ebintu bya paalamenti olumu bibuzaabuza ssente olumu zijja ne ziyita mu ssente zinnaazo. Katowa kana gwe mbaka wa paalamenti. Nedda naye yennyini simutegedde yalize n'atugamba zino ssente twaziisa n'agamba tebayinza kubanga kati naye alinga atebereza alinga ne bali. Omubaka ye Kayondo era nga w'Emikono yagamba nti nedda bo ssente baziisa. Oyo gwe njagala. Era n'agamba nti omubaka wa paalamenti yenna ayagala okuggyamu komishona obwesige kitegeeza nti kyakola takimanyi. Njagala omubaka agamba kino kyali bwe kiti kati agamba muno baziisa kati ekitegeeza bali bakyamu. Kakati muna nga tugenda mu maaso Yesu Ekikuba agamba nti kuno kutya agambye abadde talabangako ku bantu b'amaanyi bavaayo mu lunaku lumu nga bwe baavuddeyo olunaku olw'ejjo batandise okutya batandise ongulira akaliro. Nagamba nti nedda petition mugirekejje tugiteeke ku fulo ya paalamenti tugiteeseeko weba teyina makulu egende waki mwagala gittira wano. Naye abali ku ttiimu bagende twagala okubategeeza nti emikono 131 gye gyakafunibwawo tunoonya emikono 177 okukinziira ku mubaka Sala Opende agamba nti ku bantu be boogedde kuba bagamba nti obuzibu bwokka buli obu tuli mu kyalo babaweereze transport naye bwe tutuukira mu kibuga first thing first kuyiwako omukono kussaako omukono. Kakati ne batusuubiza ne batugamba nti by Tuesday bagenda kubanga bakomawo babeere nga bakuwera bagenda kuba batuusewo ku nsonga y'emikono. Emikono 177 nyina abagiweza oba ginaabagigaanye. Wabula Speaker wa Parliament Anita Amongo Nalongo yalabiddwako ku mmeeza ey'emikono era ng'anyumyako n'abakuŋŋaanya emikono mu ssanyu ery'enjawulo. Era bwe yamaze okusaaga mu kko nabo n'ayolekera n'agenda n'akola emirimu gye. So kakati ekyo munange kyekiri yasaazeemu yasaazeewo ye kati omulimu gwe kuba entertaininga tasaako kubanga alina bba nnyuto naye ajja n'ababuuzaako kiri oyinza olowooza akusekeredde naye nga just omusesezza so kati bye bigenda mu maaso ku nsonga y'emikono just in case you wanted okola ki okumanya munnange Speaker Parliament oyinza okugamba yabadde aseka oba akinagguka naye nga naye ayinza okuba mukazi wate yadde aseka amagye mu lukufu nga taasekera kyamagye gamuvaawa. Munnange tubadde tukyali wano nga tugamba United Kingdom eno gye nagamba gyosibuka nina akasaayi nze mama yangamba nti tutuva kisokomaliza munnange nga yakateeka envumbo ku Speaker Parliament obutaddamu linnya mu ggwanga eryo erya Bungereza ye era nga waliwo n'ebinoonyerezebwa egguloweteze ne tubagamba no mbu kigambibwa mu Speaker ayinayo ekizimbe ennyumba Speaker gye yagamba nti talinayo wadde yagamba talinayo yadde. Munnange twabadde tukyali awo nga ne US United States of America naye efulumiza ekiwandiiko namutaayika kiva kuno paka eri naye nemutaako sanction negamba abantu wano wammanga Speaker of Parliament Anita Amongo Nalongo Magogo okuli omuhusband we Saalongo Engineer Moses Magogo kwali kuliko Minister of State for Finance omukulu Amos Rugolobi ate naye omutadde kumbadde manyi guwalabi nedda oko nga kwotadde ne mukyala we Evelyn na Kimera kwoteka former Minister of Karamoja Affairs Mary Goret Kitutu owamu n'omwami we Michael George Kitutu kogenda okuteeka former Minister of State for Karamoja Affairs Agnes Nandutu lwakwati yavaayo tubuulira mwami we awo mwami we yawona eddala kalina batata w'abaana alinga nze kwoteka ne former Deputy Chief of Defence Forces Peter Erweru babalanga ki babagambye ku airport Entebbe mutuuke naye ekkuba erikkirira eridda mu America bakola ki bano no munnange balangibwa ensonga z'obuli bw'enguzi obukenuzi na byonna n'ekirala naddala ensonga erangirwa omukulu eyali former Deputy Chief of kati nno nga muwabuzi wa President Defence Forces Peter Erweru ye nga alangibwa nsonga za kutulugunya ddembe ly'abantu era ng'ensonga eneviira ddala ku ewammwe twali ene egundi ene wamusinga wamusinga nga byadda abakyabiriko
kanate mama speaker nagamba nsibuka bukedde ati kiki ekiki ebyo nno munnange mu nsonga z'amabaati nsonga za nababa Amerika bazze ku mabaati amabaati gaffe gabanga ne waliwo ekintu ekyenjawulo ekiri mu mabaati ago ba mu mabaati mwalimu ebintu by'abasajja ngaki wali obaddeko awo ebbaati ssebo wali obaddeko omuleesa omugaati gwo ng'omugaati gwo gulimu akantu oli n'agubba ne bagamba kale katukuwemu omugaati omulala n'ogamba nze njagala guli amabeeya taago kale kagaali ganjawulo special high and set bakunyumizako abaana ne bakukusa this is different from that but ekintu olaba nga olaba kinene nnyo mbu bakukusa kukeni basobola omusprayinga ku mmotoka ne basiigako langi kino kiri special ate kyemmanyi ne Rwanda eyinza obejja munnange nno kane Rwanda esobola tu sanctioning tuyinza obbakuba bingi nnyo kati nno bino ebintu sanction eno ebeeramu ebintu bingi nnyo ne bwoba ng'olina banka kati abantu bano abakozeekozeemu ogenda okwesanga nga batereka ne ssente mu banki zeeyo wano kisawundinga ng'ekitono most especially nga tolina yadde passport obugamba omuntu afaayo ki until when ng'okoze kasente akawerako lwomanya sanction zino kyezitegeeza jukira bw'otunula eggwanga nga America bwe likuteekako envumbo commonwealth ensi zonna ezeetaalira mu commonwealth ebintu ebyo byonna biyinza okwaffectinga That is Bungereza for Commonwealth. Okay, kati nyingi nnyo bingi nnyo bisobola okwaffectinga. Ne banna. Ate ndabanga abayiseewo tebadduka ne beeyisa. Bayinza okweyisa. America temusukka. So, kale. Naye tukyalindiridde okusinziira ku reply speaker gye yakoze ggulo ku kirabanja kye ekya X enoonyereza ku kizimbe. Mbu yabadde addamu ekiwandiiko ekyafulumiziddwa pulezidenti w'eggwanga ekigamba munayina eyo ebintu tulabe kino gye kinaggwera semulanga asekera emikono ayinza okuba taseka ayinza okuba bagamba munamwe muli ku olwo nange nina ebyange ebinjiribya kasita bebukedya tebannamusanctioninga kakati awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero bannabuddu mwasuze mutya basibu ne bannyabo njagala kubabuuzaako bannabuddu saafi mugamba mutya kakati munnange ab'ebuddu basuze mu keetereekera nga bwe twogerera kati saa ziri mu dakiika 15 bwenjogera yandibanga omulangira amaze okuba nga asimbula emisinde kinajjukira nti abaana b'ebuddu twagala tube n'ekisawe kyaffe baagala Old Trafford eyo giraba zibirira mpola mpola genda mpola nnyo nze ndi mu kuzimbira kirooto Old Trafford eyo giraba eno empozi kati eriwo etonya ngamba eno eriwo ekola yiti twagala ebuddu era olunaku olwaleero tutandika ku feeza esooka ya bukadde 7 ekisaawe ekikola ki ekisooka era buddu nzajja kwebeka nalabulirako ku bannaffe ab'essingo bazimbawo ku kisaawe bakiteekako kale Bbugwe nendoza ze bakyali kyasaza naye bakiteekako Kibbugwe kati bano baagala kuzimba kisaawe kiri complete so abantu ab'enjawulo olunaku olw'ejjo beegaseemu okubeera nga bagula emijoozi era nga bwetwogerera kati batandisedde okubeera nga ate badduka bagenda kudduka mu misinde egy'enjawulo naye nga koze esinga obukulu kubeera nga ate bazimba ekisaawe tubaagaliza birungi byere bannaffe bannabuddu ate saidi zaawo era nga bagenda kuba nga basimbula ku mbuga ya Pookino. Okay. Yes. Kale kati ate ndowooza later on bannaffe abanupu nabo bagenda kubeera nga ate beesogga Masaka olunaku olwaleero kati kaakati okulambula kw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Masaka nga asagula obuwagizi eri ekibiina kye ekya National Unity Platform kutuukidde mu buyinza okuyita obunkenke naddala obuli wakati mu kibiina ate nga buli nnyo Masaka so olunaku olwaleero amaaso gonna gagenda kutunula Masaka okulaba embeera nga bwegenda okubeera bw'ojjukirako ku byali ku lumbe wakati w'abakulembeze bombi buli omu amaaso ge agabikkudde okulaba kigenda kuggwa kityo olunaku olwaleero wakati mu buwabuzi obw'abakulembeze ab'enjala bagamba nti bannange ebiri mu kibiina mu bimalirize nga tebinnabakola ki tebinnabatta mwenna kubanga ate mwenna muli bakulembeze b'amaanyi naye nga abali saidize olunaku olw'ejjo nalabyeko abakulembeze nga bamaze okufuna clearance ya poliisi nga bagenda kubeera ku recreation Masaka bali kuliiku
bali kuliikwawo e Masaka era nga jonaleko ku bulungi bwansi eyakolebwa abakulembeze ab'enjawulo wakati mu kweterekerera then n'ekiro eky'olunaku olwaleero ndabyeko kubakuba eŋŋoma era siru mu kwetegekera olunaku olwaleero. So olwaleero abantu b'e Masaka muli bize nnyo kuva ku makya mu misinde paka kawungezi. Kamera zonna tuzibawadde mukyekole. So tubawadde kamera mukabalingeko bye mukoze eki bye mwagadde. Naye ate era nekino nekituukira wakati w'ekiwandiiko bannaffe ab'amawulire kye baatana ddala aba Greater Masaka. Era natugenda kukitunulira. Ebintu banaabikwata kwa bali beewaza obutaddamu kukwata anything to do with Nope. Ate ne bano ne batavaayo. Anyway bingi nnyo olunaku olwaliro tugenda okuba nga tutunuulira naye nga luno lugenda kubeera lukuŋŋaana lwakubiri oluvannyuma lw'ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga ate baatuka ku nzikiriziganya ne poliisi okugoberera amateeka. So nakyo caution ndala eri awo gye tugenda okuba nga tutunuulira tulabe enzikiriziganya ya poliisi n'ekibiina kya Nuupu etuuseewa bye bakkiriziganyaako bikyagenda mu maaso okubeera nga ate bikola n'ebifaanaganako bwe bityo. So ebyo bye biriwo bassebo ne banyabo tugenda mu weekend n'ebirala bingi nnyo tukyagenda mu maaso okubeera nga tubibawa ne tuli baddembe okugenda ne tuwummulamu.